Ono ye papa panado w'ebigambo simpeke asindirira ebyasi si byamasasi naye ebyokumanya awo n'otumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi. Ono ye panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akuliisa akutambuza era akutabaganya ne munno kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku. Basibo ne bannyabo bannakyoto ky'okumanya olunaku lwali lumu omuvubuka yali atudde ku lubalaza ku bbaala emu ng'alina ebyokunywa mu kacupa. Bw'atyo yali agenda okulengera ng'evaayo mukwano gwe yali ow'effujjo najja n'amusikako akacupa n'adduka n'akwata ebyokunywa byonna n'abinywa n'abimalamu. Aba abimalamu agenda okulengera nga munne gw'abigyeko ali mu kukaaba ebitagambika. Kyavaako mawo n'amugamba ne naawe gundi olimba n'okaaba ng'omwana omuto buno bw'okunywa bwe nkuggyeko bwe buyinza okuleetera okukaaba bw'otyo. Nedda demanga kweyisanga mwana muto. Bwe yali aggyeko ebyokunywa yayogera n'amugamba nti sikaaba nti lwakuba nkaabira ebyokunywa by'onywedde naye nkaaba olw'okuba olunaku olwaleero lunzitooweredde mu bulamu bwange. Leero nkedde ne ngenda ku mulimu omupya gwe mbadde n'akafuna ngenza okutuukanga mukama wange aguwadde omuntu omulala. Nsazeewo nnyangu wenzire ewaka ndaba oba nnyinza ofuna ekyokkola n'okuyiiya amagezi. Ngenza okutuuka ewaka nsanze mukyala wange ng'ali mu buliri n'omulunzi omupakasi ku kyalo. Mpulidde ng'obulamu bwange busaanawo, mpulidde nga buli kimu ekyange kiggwaawo. Kyenva nsalawo ne nkwata ekkubo ne njolekera mu ttawuni okulaba ekyokkola. Mbadde sinatuuka mu ttawuni omuntu gy'avudde emabega wange n'annyakula waleti yange n'adduka nayo mubadde ssente zonna ze mbadde nina mu bulamu sitegedde wa gy'avudde. Bwe ntyo no nsazeewo okukozesa bino ebinusa ebyajjegejjege bye mbadde nsigaziza mu mpale ng'olw'obutwa mbutabule mu byokunywa nejje mu budde kubanga ndabika nzitoowereddwaho obulamu. Mbadde n'akamaliriza okutabula obutwa. Daba ate bw'ojja n'onyakula akacupa n'onywa ebyokunywa byange bye mbadde ntabudde neetuge. Kyekinkaabye muganda wange yagenda okumaliriza okwogera ebigambo ebyo nga butereevu. Omuvubuka eyali ow'effujjo ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kikyoyigamu ebyo mbikulekedde. Ono ye panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akuliisa akutambuza era akutabaganya ne munno kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku. Bassebo ne bannyabo kati nyumirwa nga bw'oyiga buli lunaku. Kino nno kyoto ky'okumanya wetufunira okumanya ate okutagambika. Nze Dokita Kebbi baligyankoona balamaga nateredde bubya bulijjo obuwombo obw'enzika akubeera nga butereevu ate tutambuza pulogulaamu yaffe panado w'ebigambo panado omukwano. Era bw'ogiwulira mukwano kyenva nkukowoola okubeera ng'otuula n'obeera ng'otereera ntende n'embeera nga nkusendirira okumanya nenga bw'omanyi nti mwattu ate mwattu bwe mbeera nga ndi mu kumpewo z'ekyoto ky'okumanya essomero lyewayo okubeera nga liweereza abantu sitera kubeera bw'omu nga bw'omanyi nti panado w'ebigambo eri eyatuyirayo omubiri n'agamba nteekwa okubeera nga nkiikirira abaana bawala mwenna abali emitala w'amayanja abali ebuwalabu abazadde mwenna
okutuusa abakakyo kano akulaba nti tugonjula abaana baffe tunyonyoka mu kigambo kye bayita omukwano n'okubeera nga tufuna okumanya kati no bassebo ne bannyabo nti okwogira ekigambo kino alutankuteera olutagwa lwaliwo omulamu tasamirirwa n'olwekyo kansaba ate mwattu gwe tuli naye Ssenga birenga yeyanjula tubeerenga butereevu tweyongerayo ne tuwerabira tuli mu panado w'ebigambo panado w'omukwano Ssenga wanje doctor tusanyusa okulaba kale doctor semberera omunzindaalo oyogera ennyo abakuuliza basobola okubeera nga bakufuna bulungi ye doctor amanya agange yenze nakibule Gertrude nanyini maaso singo biseera gonna gago ye doctor Ssenga tukwaniza ku kyoto ky'okumanya bannange banono bwe tusinzira ate okubeera nga tuyeeya n'okubeera nga tuweereza abantu bamikwano Ssenga nakibuule Gertrude yateredde bubya okubeera nga tutambula naye n'okubeera nga atunyonyola akawunvu n'akaga naye temwerabira bannange twebaza abantu sekinomu abiwayo okubeera nga batambula n'okubeera nga batambuza ebintu bino akubeera nga abiwayo okubeera nga batuula n'abaana babeere nga bafuna okumanya abantu abo Ssenga kye bakola kintu kya muwendo nnyo era ebitagambika ye doctor bakola kya muwendo ddala naye tetuyinza kubeera nga twerabira ate abakwefaako nakyo Uganda bassebo ne bannyabo era abatuwuliriza panado w'ebigambo panado w'omukwano ate akutuusiddwako era awagiddwa abakwefaako nakyo Uganda bano nno bassebo ne bannyabo bw'oba ng'owulidde kwefaako nakyo Uganda omanya butereevu nti na bano beewaayo okubeera nga batambula naffe n'okubeera nga bagamba nti ebintu ebikwatagana n'okubeera nga twekolako bannange bantu baffe tugamba nti ekitiibwa kya buli muntu mwali muwulidde ku njogera egamba kubeera kwefaako endabikayo kyekitiibwa kyo ebintu ebyo mwalimu biwuliddeko n'olwekyo abakwefaako nakyo Uganda ate balina ebintu biyitirivu era afukunya akaagula mukono naye nga byonna biyamba omwana w'omuntu naye nga butereevu Ssenga nga tennaba tunnyonnyola bintu ebyenjawulo nange kankunnyonnyole kubanga bye balina biyitirivu ntera okubeera nga mbikugamba abakwefaako nakyo Uganda bakugamba nti abakyala kituufu bannange tukimanyi tuli mu mbeera ate tetulina ssente naye okwefaako embeera gye tubeeramu y'embeera abantu baffe tebaagala kulaba nti ate olw'okuba tulina ssente ate emabega lubaawo kabina musiribindi ebintu ebifaanana bwe bityo kati abakwefaako bakugamba nti bakukolera magejo ono basaamu ebirungo eby'obutonde ekyewuunyisa nga ne bw'omusiiga omwana omuto ate mwattu yeeyongera kugejja woba omusiize wonna yeeyongera kubeera nga omubiri gwe gweyongerako bannange tuzaala abaana abamu ne babeera batono naawe n'omulabira ddala kaakati abazadde omwana omuwala ye muntu gw'ogamba nti figaye oteekwa okugiwunda ng'omwana ono akyali muto watuuka okkulira butereevu nga yoyo buli muntu gwalaba n'agamba ddala omwana ono waaleeta buli muntu alikola ki bannange ebyo byonna tebiyinza kutuukawo nga tetufuddeyo ku baana baffe nga bwe bagamba nti Katonda ayamba yeeyamba n'abakyala gye balinga ddala Ssenga okimanyi nga talina kabina ye doctor gye bali ate mwattu teefaako kaakati abakwefaako nakyo Uganda baakuleetera magejo ne bamusaamu ebirungo waffe obutonde weesiiga w'oyagala wonna baagala okukola akabina hips bere tutu antumbwe kitone eriyo n'abaami Ssenga ab'ennyuma mu sayizi ate nga magejo jjukira nti mwassaamu ebirungo eby'obutonde ng'omuntu yenna waateeka weeyongerako ye doctor twasambula ekintu ekyobutonde ekirungi ekiri ewaffe tukozesa bintu bya butonde akati olaba Ssenga ekintu ekyobutonde bannange kyekintu ekikyasinze kitegeeza nti omuntu yenna asobola okubeera abassebo ne bannyabo okubeera nga ate asobola okubeera nga ekituufu kiri nti yeefaako n'olwekyo w'osiiga wonna wagenda kubeera nga weeyongerako n'olwekyo ekintu ekyo kikulu nnyo ate bitagambika n'olwekyo bakugamba nti abakwefaako nakyo Uganda bagenda kubeera nga bakola ki bagenda kubeera nga bakokolera ku bintu ebyokubeera nga omubiri gwe gweyongerako n'olwekyo abassebo ne bannyabo magejo oyo buli muntu yenna agenda kubeera nga akola ki nga mukozesa beera ng'obeekwata nkolo nakambe bakugamba era ne bw'oba ng'osuusa esayizi yo osobola okubeera ng'oyongerako ate mattu
okubeera ng'otolako. Bakugamba nti teweetawaanya, teweerumya mutwe. Osobola kusiga singa weesiga n'olaba ng'osisse awooteeka okkoma. Era ne waddamu ne weetwalako. Bakugamba omukyala bw'oba oyina ebinnya ssaako asiiga awali ebinnya biveemu, asiiga omubiri gwe gweyongereko mpolampola buli akulaba abeere ng'akwegomba. Bannange abakyala bakoze obubiina mu Kampala singa mubalaba. Tubalaba nno be banja usanga oli ng'alina akabina ke. Ne bangi nnyo abazze ewaffe mu kwefaako nakyo Uganda Doctor. Bafunyeeyo ebirungi bingi. Lwakuba singa omutawaana gwe mulina abakyala tetuyinza kwawula figa enkole n'etali ate bwe kituuka ku bino ebintu ebya habu bye mwaleeta. Ekituufu kiri nti omuntu tayinza kwawula okugyako ndowooza bw'ebeera nga mpeke kubanga yo singa nkakasa nti esiima mubiri. Kyemuva mutabula biri eby'obutonde nti oli yeeyongerako nga naye alaba waali weewo. Iye Doctor, oli ayagala kweyongerako, kiki oyagala kendeeza ku mubiri oyina munene nnyo, kiki kyonna oyagala kutereeza lususu. Kwegamba singa lindako nti oli alina olubuto lunene mulugirira ku nakyo ne luddayo oba mubiri gwonna atoolako. Ekitegeezako ababeeri baami akagundi kali akamukendeeza oba ke muyita slimming jelly kakendeeza omubiri oli naawe aba atadde. Talina side effect yonna gy'ayinza funa. Nedda Doctor, talina kyayinza funa adde n'ekimu. Basebo ne banyabo abakwefaako ebintu ebyo ate weewuunye singa nti abakwefaako bakuleetera wonna w'oba oli mitala w'amayanja oba oli luddawa gwe bubakubira basobola okubeera nga butereevu bakuleetera wonna w'obeera. Singa tukiriza tugaane abakwefaako balina ebintu bingi nnyo naye sooka osome ennamba tujja kubiyitangamu mpolampola nga bwe tutambuza ate puroguramu yaffe. Sooka obawe ennamba singa. Doctor, ennamba ya kwefaako nakyo Uganda eri 074 074 46 10 074 manyise nga kululi abantu bankubira nnyo ne bagamba dokita enamba yugo wakirebeera mu bulango buli kadde ne banange yakwefaako mujjanguya abami ne bampereza message okwagala okunzita obusinga bagambye enamba senga mu mugambe alimenga gisoma misinde senga tusaba enamba eyo giddemu abantu baffe balime gamba nti mwagiyise mu mangu sooka ogiddemu ennamba eyo eri 074 emumwenda nyamukaaga emuziro musanvu. Ekitegeeza senga bwe bakubira obudde bonna bagenda kubeera nga babafuna. Bannange ekyono kiyitirivu wooliwo nakola odayo ebintu bigenda kubeera nga bikutuukako ate no mwana wattu akabbeeyi katono mwogerezeganya okusinzira omubiri gwe gwinga bw'obeera oli n'olwekyo basebo ne banyabo abono be bakwefaako nakyo Uganda naye nga teweerabira tuli ku kyoto ky'okumanya mu pulogulaamu yaffe. Ono ye Panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akuleesa akutambuza era akutabaganya ne munno kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku. Kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku. Ekyoto ky'okumanya basibo ne banyabo otufunira okumanya bwe mbeera nezisenga butereevu omanya ebintu bye tulina leero bibeera biyitirivu ddala asinga abantu nno mwattu basembayo okuwulira ndowooza twali tuyingira omwaka n'olwekyo baali bakumbuza bagamba dokita ate senga wamutunda sisobola kutunda bannange senga leero abantu baleetere kimuguka nga gunene Doctor, kapo guno gunene naye si gunene nnyo. Olwaleero Doctor, abantu bayo twagala tumanye empisa z'obugunjufu mu baana. Empisa z'obugunjufu basabo ne banyabo kyekintu kyetugenda kubeera nga tuyigako leero. Kitegeeza senga empisa z'obugunjufu mu bantu mu baana w'olulu wonna zikenderedde ddala. Ensangi zino Doctor, abaana kati abaana bennyini ddala abantu abakulu abaana bakotte abantu abakulu Doctor, abantu abakulu ddala abazadde ewaka abaana bonna beeyisa Katonda bwe baagala.
kale nno bassebo ne bannyabo leero kye tugenda okubeera nga tumanya empisa z'obugunjufu. Bannange mukkiriza mugande bassebo ne bannyabo abagoberera bw'otunuulira Ssenga nga bw'ayogedde, bw'otunuulira emirembe egy'edda n'ogiraageranya n'egya kaakano, owulira ddala ennaku Ssenga etagambika. Mu mirembe egy'edda Ssenga nga bw'oyogedde, empisa ey'obugunjufu kyali nga kintu kikulu era kyatwalibwanga ng'ekintu eky'omuwendo. Naye obudde buno Ssenga bw'ogezaako n'otunuulira empisa y'omwana wa kaakano, olabira ddala ennaku etagambika. Olabira ddala n'ogamba Ssenga abazadde beesuuliddeyo ogwannagamba. Ekintu eky'okufa ku baana n'okubatendeka empisa ez'obugunjufu Ssenga kikenderedde ddala. Kikenderedde ddala Dokita. N'olwekyo Ssenga, kubanga nze nzijukira mwattu ffe we twakuliranga Ssenga, waliwo ebintu bye twagaanibwanga nakunyunyulako emabega ne nkugamba ffe Ssenga ne bwe wakolanga ensobi yonna twayinzanga okubeera n'emikolo ku byalo obimanya ebyedda, banjula, embaga zabanga za bidaala, ndagala mbisi mu ddiiro baaliriddemu essubi. N'omala weekalontaza ne weetwala ku mukolo, mukadde we n'akulaba Ssenga ng'akyuka bw'ati n'akutunuulira nga bwe nkutunuulira. Ng'ekituufu kiri nti bw'akutunuulira weegoba weka n'ogenda. Iye Dokita. Naye abaakaakati muzadde yayambaza omwana yangu atugende. Ekitali ekyo Ssenga nga tetunayingira eyo, abaakaakati omwana ne bw'ajja ku mukolo nnyina n'amutunuulira omwana taseguka, ne bw'ayogera omwana taseguka, wabula ate mwattu eky'omuwendo Ssenga olaba bulabi ng'omwana omuzadde akuta omuggo muli ku mukolo n'alyoka agoba omwana n'amwetoolooza ekidaala nze nnyina we nali n'amwetoolooza, bazadde ne bagamba omwana muleke okuswala ng'okwo Ssenga. Kale nno abassebo ne bannyabo, Ssenga yanjudde omulamwa gwaffe gwe tugenda otambulirako. Ntera okubannyonnyola ffe nno tugamba abaana bayiga ebyo bye bawangaaliramu. Butereevu Ssenga tugaane tukikirize omwana by'agenda okukola bibe ebyo bye yawangaaliramu, bye yakulaalaba ku bakadde be. Si bwe kiri Ssenga? Iye Dokita. Kitegeeza nti ebyo by'ataalaba Ssenga tagenda kubikola. Iye Dokita. Kubanga omuntu omukulu kyakola, omwana kyakoppa. Omwana n'akola ekyo Dokita. Ennyonyi enkulu yayigiriza ente okubuuka. Ennyonyi enkulu yayigiriza ente okubuuka Dokita. Omukulu kyakola, omwana alabira ku ggwe. Bw'oba onywa omwenge ne weebaka mu kkubo Ssenga n'owemulawemula n'omwana naye alaba nga ye advantage gyateeka okozesa. Naye n'agamba nange tangezeeko ndabe. Nange oba naabeeranga maama oba taata oba kkojja wabadde. Kati mu kugezaako okwo ate mwattu mwayonoonekera Dokita. Ssenga nga tutandika omulamwa gwaffe, omukugu omu yawandiika ekitabo nga nnyo n'agamba Ssenga abaana bawangaalira mu mazima, bayiga okwogera ebituufu oba obutawaayiriza. Newa ne waffe Ssenga we tusangidde omuzadde n'abanga ava ewaka oba n'abanga ali waka n'agamba gundi bw'anajja mu mugambe siriiwo ndi wala naye nga mwali mu nju. Kituufu ekyo Dokita. Kakati nti omwana awo butereevu Ssenga omutendeka kuwaayiriza oba kulimba? Kulimba na kuwaayiriza byonna. Muzadde waliwo akaala ke bagamba nti bagambe siriiwo nagenze ku lumbe. Era bwe yajja oli nga munene ne kagamba maama yagambye mutaliiwe yagenze ku lumbe. Kale ne bassebo ne bannyabo tuli ku kyoto ky'okumanya bwe tufunira okumanya we tusindirira ate ebyasi ne wabeera nga wafuna okumanya tuli ne Ssenga atunnyonnyola ebintu eby'enjawulo. Dokita, ngenda kwogera ku kintu eky'eddiini. Dokita, okuva COVID ono we yatandika, abazadde beefiirayo gwannaggamba. Beesuulirayo ogwannaggamba. Ye wadde baatuggala. Amasinzizo ne bagaggala Dokita. Naye ne bamala agamu ne bagaggula. Ne bakkirizaako abaana abamu
bakirizaako abantu abatonotono okugendanga mu masinzizo okugendanga mu masinzizo wabula n'ekitali ekyo dokita nga tonnaba tugende mu masinzizo twalina TV oba radio kwe tusobola okukola ki okusabira naye abazadde baffe abamu kyanga omuggalo gutandika osobola osanga oli nga tate ku Sunday ng'okwo nga tateekanko na TV kulaba baani ababuulira ekigambo ky'Omukama. Ssenga firimu zitunyumira wano ewaffe okusinga ebintu ebyo si byangu. Naye no dokita olaba ebintu bya Katonda abazadde tebabitaddeeko ssira wabula bino ebintu eby'ensi nti omuyimbi gundi yakoze kino serebu kati yakoze kino oli yakunamye oli osanga buli mwana akimanyi kati waliwo abakuba ebikonde osanga eyo obwana bwe waffe dokita buli omu ng'amanyi buli muzannyi abakuba ebikonde ebyo naye nga mugambe nti nno Yesu yeebazibwe. N'abazannyi b'omupiira osanga omwana wa wano ewaffe ng'ayina tiimu yonna mu mutwe n'abazannyi bye bakola n'emmere gye baalidde ekiro. Ye dokita abo babeera babimanyi ebyobusiru ebyo ebyobusegu biki ebitalina mugaso babeera babimanyi naye ekintu ekikyasinza omugaso dokita kyekintu eky'eddiini omuntu ng'alina eddiini dokita awangula bingi bwe kireeti ate aba mwawufu n'ebintu byonna byakola ye dokita. Katugaansooka twogere ku kintu kyaki ky'eddiini ky'okwagala Katonda ye dokita. Dokita nnozi kye naaligambye abazadde bagunjule abaana baabwe mu ddiini kubanga batendeke abaana mu ddiini bagunjule ebintu ebyo ndowooza Ssenga byawufu ye dokita okugunjula era kwe kumu n'okutendeka ekitegeeza nti wano oba oyogera nti omuzadde yenna agoberera ali ku kyoto ky'okumanya akofa bakulaba nti omwana amutendeka ekintu kye bayita eddiini ye dokita eddiini eyo kintu kikulu kubanga ne Bayibuli egamba dokita nti okutya Mukama amagezi mwe gasookera bwe kiri ekyo ye okutendeka omwana eddiini kirungi nnyo lwa nsonga Katonda oyo tulina omwebaza n'omusaba buli lunaku makya n'ekawungeezi lwa nsonga yakutonda n'akussa ku nsi bangi bafudde dokita bangi balwadde naye gwe oli mulamu kye mbadde ngamba abazadde mulina okuyigiriza abaana bammwe okwebaza Katonda kwegamba Ssenga ebintu bya kaakati byonna biri kifuula nnenge nga bwe twayogedde wali nti abaana bayiga ebyo bye bawangaliramu si bwe kiri Ssenga abazadde ba kaakati batono banafunye mu kusaba oli anywa omwenge gwe n'akomawo ng'atamidde avuma asamba olugi lugaanyo kweggula na buli kimu n'agwa n'atandika kuyira. Jjukira Ssenga abaana bano be tubeera nabo abamu lwa butoogera naye babeera bawuliriza byonna ku makya okuzuukuka bagenda ozuukuka nga bano beevuma ddayo gye wabadde omuntu omumazeeko emirembe nga byebiramula kati oyo mwana butereevu byebyo byoba omutendeka si bwe kiri Ssenga naye singa omwana anaakula ng'alaba nga taata ne maama basaba babayita ne basaba nga tibanagenda kwebaka nga bagenda kulya nga bakola ki bazuukuse ku makya kitegeeza n'omwana oyo agenda kula ng'alina eddiini ye dokita. Ate ffe bassebo ne bannyabo abagoberera bannakyoto ky'okumanya tetufaayo buli omu mu ddiini ye buli omu nga bw'otegeera Katondawo kubanga buli omu alina kyakkiririzaamu era buli omu alina eddiini gyakkiririzaamu nga ye nti ye ntuufu si bwe kiri Ssenga n'olwekyo ekintu eky'eddiini bassebo ne bannyabo mulemenga kibuusa mu maaso bwe twogera ku ddiini tuzingiramu eyaffe ey'ekinansi kusamira nayo ddiini abakatuliki abalokole abasiraamu ezo zonna ddiini n'olwekyo Ssenga nga bw'asazeewo n'annyonnyola ekintu ekyo tutandise n'ekintu ekiyitibwa eddiini n'olwekyo tugenda kuwa ensonga
ez'enjawulo gojjamu ebyo. Wano oyinza okwongerezako bassebo ne bannyabo ab'okutoolako, kubanga si ffe bamanyi ab'enkomeredde, naye ffe tukuwe kye tulaba ekibeerawo mu ggwanga. Abantu mwerabidde nnyo. Covid ono aleetedde abantu okubeera abakafiiri, naye nga mwattu Ssenga abakubiriza okubeera nga mutendeka abaana eddiini. Ekyo ky'ekintu eky'empisa ez'obugunjufu ekigenda okubeera nga kirambika omwana wo. Bassebo ne bannyabo tukyeyongerayo, naye nga tuli mu panado w'ebigambo, tuli mu panado w'omukwano, akuwa okumanya, akugabirira gwe tutambula naye buli kadde. Ono ye panado w'ebigambo n'omukwano, akuwa okumanya, akugabirira, akoleesa, akutambuza era akutabaganya ne munno. Kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku. Bassebo ne bannyabo panado w'ebigambo ate panado w'omukwano tuli ku kyoto ky'okumanya. We tufuniraho okumanya okutagambika, we tufuniraho okuyiga. Wano naffe twewaayo bassebo ne bannyabo okubeera nga tubaweereza, twewaayo okubeera nga tutendeka emito emito, nga omuyimbi Ronald Mayinja avaayo n'ayimba n'agamba bwe ntunuulira abato nkaaba empisa ez'omu bantu entuufu balizijjawa. N'agamba bw'akopeeza maama we ayiga bw'akyanganya abasajja, bw'akopeeza taata we ayiga omwenge n'ettamiiro, kwegamba bw'akopeeza abakulembeze ayiga kulimba na kulya nguzi. N'agamba kale bwe ntunuulira abato nkaaba. Bassebo ne bannyabo abagoberera, era nze ntendereza nnyo abantu abatono abagoberera emisomo gino. Bannanga omuntu agoberera emisomo gino oyo gwentendereza, era saagala kaddu bantu bangi bangoberera. Lwaki? Era nze ekyo nkyenyumirizaamu emisomo gino okubeera nga giwulirizibwa abantu batono. Abagiwuliriza tebasigadde kyekimu, butereevu obulamu bwabwe bukyuse. Kitegeeza atagiwuliriza y'obulamu bwe abuzikiriza yekka era yabubuza. Ng'ebitabo ebitukuvu bwe bitugamba nti omuntu yagenda okuzikiriza ng'obulamu bwe bwe kitono kituukirire. Ate era ebintu eby'amagezi bamikwano bassebo ne bannyabo mukkirize nga mugaane, biteekwa okuwulirizibwa abantu abatono. Kati mwe abagoberera muli kya muwendo nnyo, kubanga mwe abasobola okudda mu bantu ne munnyonnyola ebintu naffe bye tubannyonnyola, bannammwe ate ne babayigirako. Kati bano bintu biwanvu, sirina budde mubaleke, naye ebigambo by'abantu mukkirize mugaane birina we biteegera. Oli bw'atabissa mu nkola byo biteega. Kyova olaba ffe tetwefiirayo ne bwe tubeera nga tufunye abantu 10 nga be bagoberedde ne bateeka ebintu bino mu nkola. Kale balisobola okubitendeka abaana baabwe, nabo balisobola okubitendeka abaana baabwe. Ab'abalala balisigalawo nga beevuma ensi era nga bennyamivu, olw'okuba ebintu ebyokuyiga wano tukimanyi. Bw'obanga omuddugavu oyagala omutte, by'obanga oleeta wandiika, leeta bu audio nga buno obubeera obuwanvu butereevu. Nange bassebo ne bannyabo nga nnyongereza ku byange, nga Ssenga bwe yaliisa omulamwa, nange mbeera n'obuulyawo n'ebintu ebyange bye ntunuulira ku kintu eky'empisa z'obugunjufu. Bassebo ne bannyabo, waliwo ebintu bye tutagwanidde kubooza bantu. Navaayo ne mbannyonnyola, omuntu bw'abeera ng'alwadde n'akugamba munnange mpuliramu obugonvu, kino njagadde nkijjeyo, kubanga abantu ebintu bino oluusi tetubiteeka mu nkola. Gwe oli bw'akugamba nti ndi mulwadde, togwanidde mubuuza nti kiki ekikuluma. Lwaki? Toli musawo nti ogenda kumujjanjaba. Kiki ekikubuuzisa, ki ekikuluma? Wabula leka oyinza bw'akugamba nti ndi mulwadde oba ngenda kulaba omusawo, tumubuuza ogenda mulaba ki ekikuluma. Bw'akugamba nti nina appointment yange n'omusawo, tomumalaako mirembe. Senga abantu balina endwadde zibataagala tumanyi. Doctor. Oli alwadde pressure,
yalinnya mu kaveera nga bwe mutera okubyogera oba kaba kaddugavu oba kaba keeru nange simanyi. Alina bulwadde bwe waliwo batera okwogera nti buno obwaffe. Waliwo abagamba nti waliwo gye natuukeyo mu Katanga babuyita obwaffe, ab'Ebuddu babuyita kayovu. Kazzi nawe oli wa Buddu babuyita kayovu. Waliwo bagamba ate waliwo omwatu abaasoma bo babuyita AIDS nti ate siriimu, abalala obwaffe kayovu. Abamu babukazaako nali abwe. Nze semanyiza Ssenga ndwadde leka nti obwaffe nze siriimu, era nze bwe mba nsemberedde omuntu Ssenga natandika okwogera nti buno obwaffe oyo mudduka nga bukyali. Lwaki bwaffe? Nze siriimu bamwesembereza. Kakati bassebo ne bannyabo, oli akugambye nti ngenda kulaba mu ssabo, togwanidde kumubuuza kiki ekikuluma. Bwe mugambe bugambi kansubire nti oli bulungi. Butereevu yaba ategedde nti onoonya mugamba kyolwadde. Kali Ssenga y'omuntu mulekere gundi ye yeerowolereze. Oba anaakugamba nti alwadde kino oba nedda. Kubanga gwe atali musawo nti ogenda muwa ddagala Ssenga tekikwetaagisa kumanya bulwadde bumuluma. Kituufu ekyo Dokita. Eyo mpisa ya bugunjufu abantu kye batamanyi. Kubanga obugunjufu Ssenga butandikira waka. Mu bakadde baffe nga bwe twayogera ffe tetuneenya mwana naye tuneenya amaka mwe yakulira. Owulira Ssenga? Bwe tuva mu bugunjufu ne tweyongerayo mu kusoma, ffe njogera y'omuntu Ssenga etumala okumanya obugunjufu bw'aba ayimiriddeko, endowooza ye na buli kimu. Si bwe kiri Ssenga? Era wano kinali nkugamba Ssenga, tusanga omubaka akubye ekikalaasi byetaayi ali mu paaliyamenti, naye bw'owuliriza byayogera Ssenga nga n'omwana omuto amusinga okulowooza. Oba bonna Ssenga kizingiramu obugunjufu. N'olwekyo no bassebo ne bannyabo, gw'atali musawo kino nga nkifundikira nti gwagenda okujjanjaba omuntu bw'abanga akugambye nti mulwadde, leka yakugambe nti obulwadde buno bwe bunnuma. Bw'aba asazeewo, bw'aba tasobodde kugamba tukitwala nagwo si musango, kubanga okujjako bw'abanga asabye obuyambi nti nyamba ompoleyo ssente ngenda mu ddwaliro Ssenga, kyoyinza okumubuuza. Si bwe kiri? N'olwekyo Ssenga nange kankayiseewo weeyongereyo Ssenga ate owaayi. Dokita kukyolesa ekyo oli akusanga ng'okutte ekidomola nakubuuza olagawa ojja oba ekidomola bakitwala mu tawuni. Ngenda kunona mwenge wa Muzaffaru. Naye nga butereevu Ssenga aba akutte ekidomolo aba agenda mugga. Kituufu ekyo. N'oli nakusanga ng'olina enkumbi nakubuuza olagawa ogenda gikozesa ki? Simama yoli. Kati oba ono mugambe ki? Ssenga ku kintu eky'empisa z'obugunjufu nnyonnyola abantu munnange. Dokita, ku kintu empisa z'obugunjufu mu bantu, mu bavubuka, mu baana n'abantu abakulu tulina ekintu kye bayita okusiima oba okwebaza. Kyonna kyekimu. Okusiima n'okwebaza Ssenga ndowooza mu kujjayo amakulu abantu abagoberera bangi tebakimanyi, naye tetugwanidde ku byawula, bitambula bibiri kujja okusiima n'okwebaza na bitambula biki. So Dokita, nkubiriza bazadde baffe abo bayigirize bano abaana abato. Olaba Dokita bagamba nti emito emito gyegigubiza ekibira. Bazadde baffe bano bayigirize abaana abato okuyiga okwebaza. Okwebaza ekyo kintu kikulu, kizaamu essuubi, kiwa omuntu essanyu. Okugeza Dokita, musobola okubeera ewaka n'oba ng'olina gye watambulidde n'oyiyiza abaana b'ewaka n'ogamba waayi tamba twalireyo kapaani babuswiti, naawe omwana naakutunuulira butunuulizi. Wadde nakugamba nti babannaaye neeyanziza nnyo nnyabo nga tasobola, naakutunuulira butunuulizi n'agenda. Waliwo Ssenga we nali
nina akaana kenawa ekintu naye embeera y'abazadde bakaakano Ssenga agunjula omwana n'akula naye ng'omwana bw'omuwa ekintu ng'omuzadde ateeka omugamba mugambe weebale weebatyo Dokita kwegamba omuzadde yasooka okugamba omwana mugambe weebale omuzadde n'abeera ewaka n'afumba emmere n'agijjula n'ateeka ku masowaani naawe abaana balye omwana n'atamugambako nti oba neeyanziza nnyo maama n'atamufumbya n'okumugamba nti oba ofumbye nnyo maama oba weebale kufumba maama. Ssenga abaana bakaakati nze nakyalako ewa mukwano gwange omu abaana bali baafuuka bayindi baalyanga bawanisa obugulu mu ntebe akutte fooko bbiri ali ku sowaani emu ey'emmere agiye mu ntebe azunze n'essowaani agijje mu nju agitadde ku lubalaza agenze n'akuba akapiira n'akomawo n'alya naye nga maama atunula ati oba ozannya n'abazadde bakaakano naye ffe Ssenga we twakulira nga bwe mutoola ku lujjuliro nga kirizogane bwe baba nga tebaakutumye n'okomawo n'osanga nga balya ne bakugamba gye yange olye toyinza na kuyingira we bali era ffe Ssenga we twakulira ku lujjuliro kanzigeyo akantu ako bwe twatuulanga ku lujjuliro nga bw'omala okulya tosituka ku lujjuliro nga bakulu tebanamala ate ng'oteeka okufumbya n'ekirala Dokita nga tuba twatulanga ku lujjuliro nga tufukamidde naye omwana w'ennaku zino oza bamanyi okufukamira nkugambye abeera mu ntebe ng'amagulu agamu agatadde eno amala kuli eno ali akyankuza Dokita fooka alina 6 atuula waggulu eriko zimugita batya dining kwatula waggulu bibaana babasomyi abagunjusa balya boogera bayimba abalaba firimu akaana kalya kagamba naye nange baaba twalaba firimu oli yamukuba omugere n'alyoka emmere bannange ffe Dokita we twakulira ng'otulabe bati ku lujjuliro n'aba engalo tuula wansi ate fukamira tosimba lukono toyogera tubadde ku kintu ekyokusima Ssenga kwegamba abazadde mutendeka abaana okusiima nga bwe tugambye nti abaana bayiga ebyo byawangalira mu Ssenga omwana kyakula alaba kyagenda okulaba taata w'omwana baawo Ssenga n'akomawo ayina ebintu by'alina n'olimu kumugamba yadde kulikayo n'okusima omwana agenda kiyigira wa nno maama yabuuza abaana taata mmwe temumukuliseeyo mugende mujjeko ebintu babajjukiza bujjukiza naye nga Ssenga omukyala n'awangaza omukwano gwe tagwanidde kulagiriza mwana nti genda kitaawo mujjeko ebintu genda obimujjeko omukuliseyo mulaga ekitiibwa butereevu omwana ono kyalaba ofukamidde weeyanziza kyajja okukulanga akola kyakola Dokita kwegamba muyigirize abaana basibo ne bannyabo akusima ne bwe tubeera mu mukwano Ssenga okugaziyaamu akatono bannange bannaffe wabeerangako ekintu kye bakoze tuyiga okusiima Ssenga omutawaana nakunnyonnyola naluli wane waffe nti ffe ekifo ky'okunoonya obuntu obutono nga tuli mu mukwano ne bannaffe ne tusiima obwo obulungi omuntu bw'akoze tutunuulira nnyo ebibi byokka ebirungi byonna ne twerabira gwe mutawaana ne oli Ssenga Yesu agamba tusomese tutya ab'emirembe gino okumanya ekituufu bannange bassebo ne bannyabo ffe nga tuli ku maviivi mutendeka abaana okusiima kyekintu kyokka ekigenda okuyamba omwana wo okunywera mu mukwano gwe ne munno okubeera omuntu omugunjufu eri ensi yaffe nabagamba omwana ne bw'oba tumuweeredde kugenda wala Ssenga n'otendeka omwana empisa y'obugunjufu n'otendeka omwana amazima obutalimba bantu okusima n'okubasaamu ekitiibwa n'empisa Ssenga kkiriza ogaane omwana oyo ensi eri mu ngalo ze
bali bulwa ebintu ebyo Ssenga ne bw'oli muweerera ne bamutikira degree ne bazivaako ne bayingira ku PhD ne bayingira nayingira ku ddaala ly'obwa dokita omanyi Ssenga kyekitiibwa ekisembayo bw'ova ku kya profesa ekya bwa dokita ng'oggyeko ebyo byonna baabimpadde Ssenga kubanga ndwanye n'abantu era mbaggiwala ng'oggyeko eky'omulimu gwange nakyo awulira Ssenga era bannyongirako n'ekikwegamba ebya dokita ebitiibwa byo nnyina bibiri byonna n'olwekyo Ssenga bwe batalitendeka mwana mpisa mazima butalimba bantu kusaamu bantu bitiibwa nakugumiikiriza ne bw'oli muweerera omala buti kituufu ekyo dokita. Abasoma ne banyabo tuli ku kyoto ky'okumanya Ssenga akunnyonnyola nange nkunnyonnyola tukuwa okuyiga ate okutagambika. Ssenga abakwefaako nakyo Uganda twannyonnyola abantu abakwefaako nakyo Uganda bo bakola ebintu ebitagambika buli kadde Ssenga. Baleetera abakyala nga ddala mu butuufu Ssenga mutiiriisa oyo omulaba wabika bingi bannange nze olumu njirawo ne mundaga ebika nange n'entya waliwo ow'okununa yesu etibwa abakyala bomuyita waliwo ebyokunywa bannange wali omukyala yakomawo wano asanyukiridde akuleetera wanaagalabo mwamuwa gundi n'amunywa nali mpuliraawo ng'anyuma manyi mubeera n'ebiboozi nange embeera eri nga mbawuliriza nti bwe nakanywako kyekankolera kaakati abakwefaako bakugamba nti ate balina mutiiriisa abakyala b'omunywako oyo ayambira ddala ensulo zaakalira bakugamba nti balina mutiiriisa ow'okunywera ku kyayi Ssenga n'azibikula n'ayambira omanyi Ssenga ekireetera abakyala okukalira oba okukangulumira okutuuka n'abeera nga mukalu nga tewakyaliyo yadde ettondo ebintu bya family planning bintu ebikwatagana n'ebyo bituuka ne bimaliramu ddala omukyala Ssenga n'akala. Kati mutiiriisa oli ate nze namwagala nnyo Ssenga ow'okunywa nti bw'anywa n'agagola mu mubiri gwonna n'afulumya ebikyafu kwegamba abeera ne muneka ne babeera nga banyumirwa omukwano. So baana bawala abali eyo g'ekikyala kyekintu ekiteeka okugyayo omukwano gw'omukyala na buli kimu beera nga weekwata abakwefaako nakyo Uganda obakubira n'obeera ng'okola oddayo ne babikuleetera wonna w'oli si bwe kiri Ssenga. Dokita tubituusa wonna oba ali Luddawa oba ali Mbale oba ali Masaka oba ali Rakai ng'otukubira bukubizi ku nnamba y'essimu yaffe wala ne mubisa ku nnyonyi ku mmotoka ne wabeera nga bifuna. Weebale nnyo dokita tubiteeka butesi ku mmotoka gwe kasi otuwa ennamba yo tuteesa butesi ku mmotoka ntuwa kondakita endagiriro nakutuusako wonna. Bakyala nti bano nemedde mu nsonga mu kasanvu afuna obulumi ebyonna mubirina Ssenga tebikolera ddala bulungi abantu. Dokita Ssenga bawe ennamba y'abakwefaako nakyo Uganda atubeere nga tweyongerayo. Dokita ennamba y'akwefaako nakyo Uganda eri 074 074 94 94 07074 1946 10 Ssenga ffe titwasoma Jupiter yatooka waffe kale nabo no bakwefaako nakyo Uganda bwe tuwoogera ku kintu era Empisa Zobugunjufu Ssenga abantu baffe njagala bayiga ekintu kino abantu tebakitwala nga kintu kikulu mu mpisa z'obugunjufu n'empisa z'obuntu bulamu Ssenga tugamba towa magezi we batakusabye wano we tulabidde abaana Ssenga abantu abakulu batudde balina bye boogeraku akani kaviri kabayimiriramu ne katandika okwogera kale olaba singa bagira bwe bati towanga magezi sebo nnyabo agoberera nga tebagakusabye si bwe kiri Ssenga. Kola akujjako bw'obanga ekintu ekyo kikunyigiramu naawe nti oteekwa okubeeramu awo wa magezi go naye Ssenga kankugambe kino Ssenga singa oli atusanga wano nga tuli ku bintu tunyumya bwe tuba tulina kyetuogirako nga ffe tagwanidde kuwa magezi okujjako nga tumugambye tuyambeko wama kino kiraba otyo kitegeera n'olwekyo bassebo ne bannyabo
empisa z'obugunjufu tukugamba towa magezi we batagakusabye okujjako we babeera bagakusabye tolaganga nnyo magezi go nga bwe woogeetenda n'omulala ageetenda bo beemalirira naye leka bwe bakugamba nti tuyambeko ogaba we si bwe kiri Ssenga Doctor. Ssenga Wanje Doctor. Njongera onnyonnyola abantu oba buulira akawonvu n'akaga atubeere nga tulaba Doctor, kw'okusinziira ku mulamwa gwaffe ogwo tulina ekintu ekirala ekikulu nnyo ekintu ky'okwetonda. Dokita omwana ng'alina anaabeera omugunjufu mu maaso eyo alina okuyiga okwetonda nti bw'aba akoze omusango oba ng'akoze mwana munne amugambe mu bwetowaze yeetowaze ye amwetondera amugambe gundi nakoze kino ne kino naye nsaba kunkola ki kunsonyiwa wabanga mwana ng'akikoze muntu mukulu fukamira wansi. Ssenga ekintu ekyo nno kyangeri onansonyiwa okulya ekimuli ekintu kino eky'okwetonda abawuliriza bagwanidde bakimanye Ssenga kitambula n'ekintu ekyokusonyiwagana. Akusonyiwagana ndowooza Ssenga wetwandigambidde nti omuzadde yateeka okutendeka omwana ate okusonyiwagana ne munne si bwe kiri Ssenga Doctor. butereevu bwennyonnyola omwana n'amugamba munno musonyiwa abadde tagenderedde omwana oyo ekintu ekyo Ssenga ajja kulanga akiina. Kituufu ekyo Doctor. Kuba Doctor olaba omuntu buli wasiba obusungu ku mutima tugeze ng'akyali mwana muto akula nabwo n'otuuka mu maaso eno buli omwana ayinza okukola ekintu nga teyeesiseemu n'agamba nze nviira nnyinza okutemera n'akanyuga ejjambiya wano Ssenga twatya nnyo emyezi nga gyegijjo mukaaga mukaaga musanvu emabega omwana awe nakawuka yakwata ejjambiya yali mwana muto myaka 8 yakwata ejjambiya n'atemako yalina mwana muwala n'atema muno omutwe pa yamutema omutwe n'amuttirawo nti abaana Ssenga balina emitima egy'enjaba emibi emivundu naye nga gyonna bagijje ku bazadde. Ate bane Doctor olaba bulijjo abazadde bagamba nga bawaayiriza abantu abalala omwana wange bamuwaayiriza takola kino naye kolona ono buli kintu kibeerako ekirungi n'ekibi Doctor. Bwe kiri kolona ono yeebale kujja singa kolona ono yeebale singa teyajja abazadde tebaalimanyiza mpisa z'abaana baabwe naye kati babadde nabo ebbanga ppanvu balabye abaana baabwe beeyisa batya babayambye mu ki era mwono kolona omuzadde bw'aba nga tayambiddeemu mwana we kuyiga ngeri ki gye beeyisaamu bulungi mu bantu talifuna budde bwa mwana we. Akusonyiwagana Ssenga kitandikira ku mukyala n'omwami ewaka Doctor. bwe wabeerawo ebintu ebitagenze bulungi bassebo ne bannyabo omwami wo akoze omusango Ssenga twakinnyonnyola emabega nti teri muntu atuukiridde 100 ku kinnaakyo sonyiwa muno waliwo eyimbe nagamba sonyiwa banno naawe dadi Ssenga soyimbimu akayimba ako sonyiwa muno naawe busungu bambi sonyiwa omukwano gonna gukukuumira totya ayina akalo keyogira dadi bakyalo mwine ebintu byesitiri ebyo naye akusonyiwagana mukyala bawo bwabanga alina kyakoze kyolaba ekitali kituufu musonyiwe omwami mukyala bwabanga alina ekintu kyakoze kyolaba ekitali kituufu musonyiwe kubanga naawe oyina ebibi byokoze bingi naye olw'okuba nti affe nno Ssenga Bayibuli etugamba tosaliranga muntu musango kubanga owulira naawe bali kusalira omusango eririndo oli ali mu ggulu yabasalira oli omusango kitegeeza ekintu ekyo kitegeeza kusonyiwagana Doctor. bw'osobola Ssenga okusonyiwagana ng'oli ne muno
butereevu kitegeeza olina ebintu by'otagenda kola omukwano gwammwe gugenda kunyuma abaana bagenda kula nga bagweyagaliramu bagenda kula nga basonyiwagana awo naawe oteekwa mulaga nti mwattu bw'abanga akoze ekyo bw'olaba omwana nga munna amunyakuddeko ak'okulya oli yeekaabya muwe oba omugambire katumuweeko naye musonyiwe tutendeka olwo omwana okusonyiwa munne bw'abanga munna amunyiizizza bayite babiri Ssenga obagambe munnange olaba kino ky'okoze kibi singa omugambe gwoyinza wulira otya singa ono yakikoze okitegera ekintu ekisenga mugambe n'olwekyo musonyiwe naawe mugambe neetonze sigenda kuddamu kukola ki kukikola kyekyoka ekigenda okubeera nga ate kiyamba omwana wo okubeera nga akulira oba oli awo mu makubo amatuufu ate era amalambulukufu si bwe kiri Ssenga? Ye Doctor. Omuzadde totambula kumalako kibuga kyonna kusiriza ngatto ng'onoonyesa omwana wo kalunda w'ebyokusoma okumujjuna abuddukira butuufu mu Kampala wonna ye Kanani Book Store njogera Kwenre Books bano balina byonna ebyokusoma n'ebyamasomero balina ebitabo byonna ate mu sayizi zonna oyagala bya nursery secondary primary tertiary oba kusomesa mwana wo balina Bibles ne Qur'an mu bika byonna balina essaawa success card notebooks awamu n'ebirabo ebyokutonera emikwano n'eŋŋanda basange ku New Park Mall ku mwaliiro ogusooka ku mulyango 648 oba bakubire ku ssimu 0705 277 25 0774 28 82 99 teweerabira baaniriza abatwala ekimu ne mu bungi amagezi gasangibwa mu bitabo boterevu basibo ne banyaba amagezi gasangibwa mu bitabo beera nga weekwata bakanani Book Store bagenda kubeera nga ate bakuyamba ate era nange bannange kaneekubira akalango basibo ne banyabo bangu oyagala nkubira ebirango abeesa ku radio aba TV beera nga neekwata nja kubeera nga nkikola ku buterevu era manidari sana abaagala okubeera nga balanga naffe bannange mujje mutuwagire nga naffe bwe tubafaako oleeta ebirango byo nleeta kyoyagala mbeere nga nkulangira buterevu nja kubeera nga ngukolako era tujja kubeera nga tubeeranga mu audio wange omuwanvu n'omumpi obutambi bwange bwonna enamba yange eri 0773 ate 2761 27 buterevu onkubira n'ongamba Dr. Kaddu njagala kubeera nga njogerako naawe njagala onangire kino buterevu nja kubeera nga onfuna kale no basubu ne banyawo mukkirize kino nno kyekyoto ky'okumanya mbeere nga ntandika ekitundu ekyokubiri awo tugenda okubeera nga tufundikirira okusomesa kwaffe olwaleero katandika ekitundu ekyokubiri atubeere nga tuwumbawumba n'okubeera nga tubannyonnyola ebintu ebyenjawulo ate tubeere nga tubasibula